bwabadde asiibula ttiimu y'eggwanga ya ddigi amyuka Ssabawandiisi wa National Council Sports David Katende akuutidde abavuzi okwekiririzaamu era bakole nnyo bawanike ebbendera y'eggwanga. Tusuubira nti ttiimu eno ejja tukola bulungi. Twagala okwebaza ebitongole, abazadde n'abantu abalala bonna abasobodde okuyambako ku ttiimu eno, era tulina essuubi nti ekikopo kya Africa tujja kisitula. Ate amyuka President wa FMU Haji Hamid Gombe ategeezezza nga balina essuubi ddene ennyo mu ttiimu eno era nga basuubira buwanguzi bwokka. Tumanyi nti bwe kiba kya gold medal tuyinza okujja n'omunaana oba 10. Tutute ttiimu nnene abantu 40 tusobole okulaba nti twakiivinga emidaali egiwerako. Bo abavuzi ab'enjawulo be twogeddeko nabo okuli ne kapiteni wa ttiimu y'eggwanga eya ddigi Maxime Van P baweze okuteekawo omutindo omulungi mu mpaka zino. I'm very happy with the team. I have a lot of confidence in the riders. We are a lot more organized, good bikes. Everything is on our side for us to have a good championship. We hope to do our best in these 2 days, on Saturday and Sunday, and to carry the flag of Uganda high as we always do. Ttiimu y'abavuzi 40 yesuubira okusitula olunaku olw'enkya okwolekera eggwanga ly'eKenya wabula nga okusinziira ku eyali kapiteni wa ttiimu y'eggwanga Arthur Brick Junior bakyetaaga obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 okusobola okwetegekera empaka zino. Tufunye support ku National Council Sports milioni 7.5 ne tufunayo ne $10,000 okuva ku FMU era tuli basanyufu n'ekyo naye lwakuba nti tuba tukyetaaga ensimbi ddala ez'amaanyi tulabe nti tugenda nga tuli bagumu. Empaka za Africa ez'omulundi guno za kuyindira ennaku 2 mu kisaawe kya Jama Hill Park mu kibuga Nairobi era nga zeetabiddwamu amawanga ag'enjawulo okuli abategesi aba Kenya, Uganda, Zimbabwe, South Africa n'amawanga amalala mangi. Ku Kingdom TV amalindira g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.